Bukedde ekwadde omukisa ogw'okuyiga engeri y'okukola ssente mu lukuŋŋaana olutuumiddwa yiiya ssente nga Maachi 8 wano ku Freedom City e Namasuba. Omugagga John Sibalamu nannyini kizimbe kya Freedom City najja n'ankubye Bukedde family weetegese omusomo gw'okuyigiriza abantu ba bulijjo engeri gye balina okwejja mu bwavu ogutuumiddwa yiiya ssente. Akakasizza nga bwagenda okusomesa abantu engeri gye balina okwejja mu bwavu balabe nga batuuka ku mutendera oguddako. Naffe mu kutandika tulina bye twakola ki? Bye twalabirako tuyinza gamba nti gonna mugazi gaffe ffekka naffe tulina kutwakola ki? Kwe twalabira nammwe mujje mulabire ku bantu abanaabawo kuba abantu bagenda okubaawo be bantu betulowooza nti balina experience balina kye bakoze mujje muwulirize bye boogera era mujja kuvaawo nga mulina kye mukoze eki kye mukyusizaako. Omuntu olina kutandika mpola ne bw'obeera olina mpale yo na ssaati osobola okutandika n'ofuuka omuntu omunene nga bwe mulaba abantu bonna abali mu ggwanga abasinga mumanyi gye bakoze eki gye bavudde lwakuba muti mwagala bimanya mugaa nti abo byabaagundi. Bino Sibalamu abyogeredde ku Freedom City nga alamuza Bukedde TV wano engeri gyazimbyemu ekizimbe kino gaggadde kiri ku wiiki ezisukka mu ssatu abasinga gye batayinza kukkiriza nti ye nannyini kyo nga bateekeddwa olukuŋŋaana olwa yiiya ssente. Sibalamu ategeezza nti yali musuubuzi w'omutalo obw'omubuule Masaka gye yava n'ajja mu Kampala nga temwafuukiddwa omu ku banene mu nsimbi. Mpozzi n'ekirala nti kirungi nti nze nvudde step by step. Natandikira kwemu nga baganda ntandikidde kwemu mukimanyi tuzaalibwa mu kyalo tewaliyo kiriyo ekyobugagga ekiriyo muba na kibanja na nyumba yammwe entono ne bamaama bamwe waka naye ne mutandika n'okola n'ova mu butale n'ogenda e Masaka n'ova mu butale bw'e Masaka n'osuubula e Kampala n'ova e Kampala bwe tutyo bwe tuze tukola ki n'okola kati bwe tukola ki bwe tuli. So omuntu osobola okutandika empola mpola ate n'otuuka abantu balowooza nti ki ekisinze okutugaana abantu kugenda mu maaso balowooza nti olina kutandikira waggulu obutwa bubi nnyo nnyo nnyo. Omuntu olina kutandika mpola. Awaddiye abantu amagezi nti yeena yeetaaga okukola alina okussamu obugumiikiriza nga akugesa n'obwongo mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. Alaze ekifo awagenda okubeera olukuŋŋaana ekituuza abantu abasula mutwalo omulamba ebyokulya n'okulya byonna weebiri abazi n'abaana kuliko we bazannyira amaduuka agatunda buli kimu supermarket banka n'ebintu nkumu buli muntu kiyandyagadde okukifuna nga tagenze walala. Ne bwe munajja abantu mutwalo mujaawo ne bwe munajja abantu mitwalo ebiri mukola ki mujaawo. Ebyokulya ebyokunywa security byonna biri bulungi twategese bulungi. So mwenna mujje mufune amagezi amapya. Freedom City kifo kisangibwa ku luguudo lw'Entebbe ng'ogenda ku kisaawe kilometers 2 zokka okuva mu kibuga wakati ng'ogenda okutuuka e Namasuba. Edda abantu abo bayitanga Pida. Freedom City kifo kirungi kisikiriza buli muntu yandize n'alaba ku Freedom City bwekola ki bwefaanana. Bwe wagenda okubeera omukolo gwaffe gwa yiiya ssente olw'okuba twagala eggwanga lyaffe likyukemu liveeyo abantu babeere nga bamanyi. Nze kyemanyi nti mu kumanya ate mwe muva okufuna. Agambye nti ebyokwerinda biri gulugulu parking ez'emmotoka ezisuka mu 200 weeri. Sibalamu agambye nti okusomesa bannayuganda ayagala bave mu buteedero ogumu badde ku mulala. Mpozi nange mulina bye musobola okunjigirako ate nange nyina bye nyinza obakola ki obayigirako kuba okuyiga tukola ki tekukoma naye nga ekikulu ekirimu nti mu kuyiga mwe muva okufuna mu kumanya mwe muva okukola ki. Asiimye Bukedde family okuzuula omusomo guno n'okuyigiriza n'okuyamba omuntu wa bulijjo okwejja mu bwavu. Nadanzi bwembeera gataliiko obufuufu okwo ndaba abalimye ndaba abakoze kino. So mu ebyo ebintu abantu bakoze eki bafunyemu balabye nti osobola okulundya ebyennyanja mu pipa n'obitunda osobola okulima ku lubalaza emboga kuba byonna tubirabidde ku kife naffe twali tulowooza nti bikola ki gye biri. Era nange ku byendabye ku Bukedde ku gataliiko omufuufu ate nange nyina kye ngenda okuyiiya nga nkijja ku muntu waawa oli omutono kye yakola nange kali wadde ndi muneneko naye nyina amagezi genkoze eki genfunyemu. Bukedde ekwadde omukisa ogw'okuyiga engeri y'okukola ssente mu lukuŋŋaana olutuumiddwa yiiya ssente nga Maachi 8 wano ku Freedom City e Namasuba.